Nataka baate kagudde Masaka abawagizi b'omubaka wa Bukoto East Ronald Evans Kanyike saako ne munna NRM Joanita Nalule avuganya ku kifo ky'omubaka omukyala owa disitulikiti bwe baagwanganye mu Malaka okukakkana nga Kanyike addusiddwa mu ddwaliro. Akanyolagano kano kabaddewo eggulo mu kitundu kya Kidda kumpi n'ekibuga Masaka. Abeesimbyewo bombiriri bwe babadde bava okuwenja akalulu. Kanyike asangiddwa ku poliisi ng'agenza okukola statement ku byamutuusiddwako. Agamba nti abavubuka ababadde ne Joanita Nalule basoose kubakiika pikipiki nga nekyaddiridde kuba byuma ku mmotoka ye nga sipiika wa disitulikiti Francis Kimuli eyagenza okutaasa kataalugulemu obulamu. Tukiika pikipiki, wamaze tukiika pikipiki ne bavaamu ne batugamba mwe mudde ebbali eri tetubabuuza mwagala ki. Bwe bamaze ne bakwata ebyuma ne baleka bikuba ku mmotoka mutubaviire tudde ebbali. Kanyike annyonnyola nti bwe yawondedde embeera abavubuka kwe kumugwira ne bamukuba. Yagenza okwekennenya ng'abaamulumbye bambadde t-shirt za Nalule saako ne za Ssaala babiri ekityo gwavuganya naye. Katuba twakakyuka bwe tulaba mwami Kimuli bamusuula wansi ekivubuka ekimu ne kijja ku sayidi eno emabega wa driver ngera bwe mulaba emmotoka ku mukono ogwa ddyo ogw'emmotoka ne kikwata ekiso ne kifumita endabirwamu ey'emabega. Kyabaze okufumita endabirwamu ey'emabega ne baweereza amanateko kanyuga amayinja era mwenzigulawo. Bwe naguddewo mbuuze kiki tugudde mu batemu kyekigenda mu maaso. Bwe nafulumye bwe nti ebivubuka bibiri ne bijja ne binkuba mu kifuba wano ekintu kye saategedde era ekifuba kinnuma nnyo numizibwa. Sipiika wa disitulikiti y'e Masaka Francis Kimuli naye annyonnyodde ebyabaddewo mu kanyolagano kano. Tugezaako okwebuuza bani abakuba emmotoka zaffe ne bwe nafulumye wabwera okugula oluggi lwange ne bansika n'engwa wansi. Nagudde wansi ne nvaawo olaba Kanyike yabadde afuluma naye ne batandika omumukuba. Endabirwamu yaffe ne bagikuba bagifumiseemu ekiso neeyiika ne tutandika okudduka. Twalinnya mangu emmotoka ne tudduka ne tuvaawo ne tulongera tulumba nga tuli walinga ku Masaka Seeke ne batukiika emmotoka. Abavunaanyizibwa ku kampeyini za Joanita Nalule, Fred Kalema Parks ne John Baptist Semakula balumiriza omubaka Kanyike okuba nga ye yatandise effujjo lino nga nakati bakyebuuza embiranye weeva nti kuba tebavuganya ku kifo kyekimu. Ne bamusinkana mu Kidda ne bamukolako effujjo ery'amaanyi ng'ate tukimanyi bulungi nti omubaka Kanyike tavuganya na Nalule Joanita. Nakwata sayidi mera ya Nalule Joanita n'agikuulako. Tukibuuza kubanga tebavuganya kifo kimu. Ye babiri ekityo ayagala akakiiko k'ebyokulonda okuvaayo kalambika abeesimbyewo n'abawagizi baabwe ng'embeera tennasajjuka. Saba akakiiko k'ebyokulonda muveeyo mubeeko kye mukola ku nsonga zino. Mwafulumya guidelines ku biki ebirina okukolebwa na biki ebitalina kukolebwa. Abeesimbyewo tweyisa tutya? Abamu bwe tuba nga tunnyuka bukyali ne tutakola ffujjo ne tutakola byonna bye mwagaana, abalala ate ne babikola n'okusukkawo ate ne mutatuwa bukuumi. Omwogezi wa poliisi mu bbendobendo lya Masaka Twaha Kasirye annyonnyodde ebyabaddewo kanyolagano kano kagamba nti kavudde ku bigambo by'obusagwa ebikozesebwa mu kampeyini. Nga bwe tweyongera okwekenneenya oluyombolo lwabaddewo lwaviiriddemu n'okuba nti bano abeesimbyewo beetwala. Kasirye asabye bannabyabufuzi okulungamya eggaali ze batambula nazo okwekomako. Basaba abeesimbyewo okulaba ng'abantu bwe mutambula nabaabo muba briefinga bulungi okulaba nga tebatwalira amateeka mu ngalo kati nga kino kye tulabye. Era saawa yonna tugenda kukwata abo abakoze emisango gino. Batudde Mutyaba, Agafeeyo ku Spark TV.